ate nga nze mubaka akiikirira ekitundu kino eky'amaserengeta ga Ntenjeru ekisangibwa wano mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Bugerere mu Kayunga district. Era ku lw'abakulembeze bannange ffenna nga bwe tulondebwa mu Kayunga district naye okusingira ddala mu Ntenjeru South eno constituency, tutuusa okusiima kwaffe eri mukadde waffe Bishop. Naye ffe nga ab'e Lugazi diocese, kubanga bankwasa obwa ssentebe nga bugazi, ndowoozezza nti nno sirina foramu ndala yakutuusa bubaka obwo, ne ndowooza ennaku zino tunyiga mapeesa neryo epeesa ndinyige mu kiseera kino. Omugole waffe Reverend Father Charles Lwanga Jjembe, ffe ng'eno ab'e Kayongo tukozeemu obuweereza obw'enjawulo, era obubaka bw'otutaddemu mu mitima gyaffe kwe tusinziira okukola obuweereza osanga obulimu empeke. Katikkiro wa Buganda nga bw'atera okutukubiriza obuweereza obw'enkizo nga bulimu empeke. Awo nno tukuyozaayoza era ne tusaba Omukama akusobozese mu byonna, naye okusingira ddala okuwa obulamu obulungi. Mu ngeri ey'enjawulo ennyo batutegeezezza nti buli ajja wano akadakiika akozese katono muzikirize nokuleeyoko ensonga bbiri. Ensonga esooka, ng'omubaka w'ekitundu kino nkizudde nti abazadde bafaayo okukola ebintu eby'enjawulo okusobola okufuna ssente, okuyimirizaawo famire zaabwe, naye okusingira ddala okusomesa abaana. Abaana baffe nga tubasomesa, kyankizo nnyo tulondoole okusoma kwabwe. Abazadde mbasaba, omwana wo si wa gavumenti, omwana wo si wa Bwakabaka bwa Buganda, omwana wo ng'omutaddemu empisa okuviira ddala ku musingi ogw'eddiini. Mukadde waffe Bishop ekigambo ekyo nkijjeeyo nga njagala okwogera ku butali bwesimbu n'obuvunaanyizibwa obuwedde mu bantu. Bw'otunuulira gavumenti nnamba evaayo n'egamba nti newankubadde twali tumanyi nti okulonda ku LC1 kulina okubeerawo oluvannyuma lw'emyaka 5, tetuli beetefutefu. Eyo gavumenti ne kiba nga kyennyamiza nnyo. N'otunuulira omuntu ataakuzibwa ku musingi gwa ddiini asobola okugenda mu ssomero ddamba n'akwata obutwa n'abuteeka mu mmere abantu gye bagenda okulya. Abaana nga tebalina musango naye nga baweerezebwayo bakadde baabwe okugenda mu masomero basobole okuguka mu bintu eby'enjawulo, osanga ebisobola okuyambako n'okuluŋŋamya omuntu ow'ekikanga ekyo. Awo nno mukadde waffe Bishop ne bakabona ba Katonda mwenna abali wano, ekituufu kyennyini ng'eggwanga twetaaga essaala. Ffe bennyini twekuba emitima ng'abantu tusobole okubeera abeesimbu ku bigambo byaffe ne mu bikolwa. Ate era ne gavumenti etuluŋŋamya mu byonna esobole bulijjo okuyimirira ku kigambo kyayo, naye okusingira ddala okufa ku bantu baffe. Obwavu bungi nnyo mu bantu wadde bafuba okukola obuweereza. Ne kyennyamiza nnyo, abaana bagezaako okubateekamu empisa naye omulembe guno oguliwo gwawaganyidde nnyo. Buli muntu yenna buli kyagezaako okukola okufuna ekikumi okukissa mu nsawo ye. Tusabire nnyo eggwanga lino, kubanga ebyafaayo biraga nti empisa zituweddemu ng'abantu. Abantu tebakyalina nsonyi, ate n'abaana tebakyatya bakadde baabwe. Ng'omukulembeze w'ekitundu kino ekyo nkizudde nnyo naddala wano mu Ntenjeru South. Ne ndowooza nti tewali mukisa mulala gwonna gwe nnyinza kukozesa okuggyako okusaba kabona wa Katonda mukadde waffe Bishop atwongere essaala. Emitima gyaffe bwe giba gigonda oba ginafuwa, ginafuire ku nsonga enkulu, ate tusobole okuyimirira mu buweereza obw'ensi.
nyongera okuyozaayoza mukadde waffe weebale nnyo weebalire ddala